Mugamba mutabagalwa balungi abeekumira kusenga page 256 maniriza ati nate olunaku olwaleero kansubira muli bulungi yonna gye musinziira okubeera nga mungoberera oba nga mundaba. Olunaku olwaleero tugenda kutunuulira oba tugenda kulaba obubonero bw'osobola okulabirako munno nti tawoomeddwa, kaabe mukyala kaabe mukazi, kaabe musajja. Singa muba mwakamala okwegatta bwe muntu oba mwakamala okwepimpina, waliwo obubonero bw'osobola okulabirako nti omuntu ono tanyumiddwa oba anyumiddwa. Ng'akabonero akasooka kwe kubeera ng'omukazi mubadde muli kwezina n'amaliriza bulungi nnyo, oba gwe n'omaliriza n'ozina n'osammula bulungi nnyo n'omala n'odda wali ne weebaka. Naye ogenda otunuulira omukazi ng'akulaga nti ali bulungi nnyo, katugambe nti atudde alina by'akola, oba n'asituka akatandikira kutuula nti omulaba atudde alina byakola, alina talina ki. Omukazi yenayina ng'anyumiddwa ne bw'aba tatuuse ku ntikko akakkana, n'omulaba ng'akkakkanye ng'ali mu mbeera enzikakkamu ennyo nga gyenkomezza. Naye buli bw'omulaba ng'amaanyi ge akyagalina nga bwe yabadde mukwano, ebiseera ebisinga oba omulese mu kkubo oba tolina ky'omukozeeko. Gendi n'ekyakasita obeera n'omukyala nga mwakamala okwegatta, omukyala oyo n'asituka n'agenda mu kiyigo nga mwakamala okwezina. Ebiseera ebisinga njagala onotisinga ebintu bino bibiri. Omukyala alinza osituka nga mwakamala okwegatta bwe muti n'agenda mu kiyigo ng'agenza kukola ki? Ng'agenza kubeera nga ng'agenza kubeera nga yeetaawuluza oba nga akola pipikale, ng'agenza kubeera ng'afuka oba okwetaawuluzaako. Ekyo kisoboka, naye ate waliwo omukyala nga mwakamala okwegatta n'ayingira ekiyigo n'agamba agenda kunaaba. Ebiseera ebisinga aba tagenda kunaaba, ebiseera ebisinga aba agenda kwemazisa. Nze mbabuulira kituufu, kubanga oba omulese mu bbanga ng'ayaggayaga, gwe wenna oli wali eri ojajjala ta wonna onyumiddwa nnyo, oli bulala, naye ng'ate munno talina kyanyumiddwa, talina kyawulidde mu nsonga y'omukwano. Akabonero akookusatu k'osobola okulabirako nti munno tawoomeddwa nsonga za kwegatta. Singa mumala okwegatta, naddala abasajja oluusi muba mwagala ogenda kaluutu akookubiri, naddala ng'olina amaanyi go, munno n'agezaako okukukwatako, n'ogezaako okukwata ku mukyala mubeeko kye muggusa. Sorry about that. N'akulaga nti tayagala, n'akulaga nti akooye nnyo. Teri muntu akoowa kyakulya kiwooma. Abakazi ebiseera ebisinga akaluutu akasooka kabeera ka just bu just, koga kaba kakuzannyira mu buzannyizi, tekalina kye katera bbagasa. Weewaawo waliyo abatini nga ye akoma ku kasooka, naye abakyala abasinga oba ennamba esinga kaluutu akasooka obeera omuzannyisiza buzannyisa. Buli bw'omuzina n'anyumira oba n'abeera ng'awoomeddwa ensonga z'okwegatta naawe, aba ayagala mubiddemu. Olaba ne bw'aba asamudde ng'awulira talina maanyi, waakiri eddakiika 5 ziyitawo n'addamu n'akutakulako n'abeera ng'ayagala muddemu mubikole. Naye buli bw'omulaga nti oyagala muddako n'akwesamba, manya nti munnange waliwo ebitatuukiridde gy'oli, oba waliwo engeri gy'okozeemu emirimu gyo nga tebadde nnambulukufu, nga tebimunyumidde, tebimukoledde. Ate n'ekyo kye kimu kyapulayinga ne ku musajja. Waliwo abakyala nga bambi, omusajja akuba kamu, bw'amala okuba akamu n'abeera nga omukyala omulese mu bbanga n'ayagala bambi akuyambe weetereeze obeere ng'odda engulu. N'omulaga nti omusajja n'akulaga nti n'ebyomukwatako tabyagala, tayagala yadde mutetenkanya. Kale oyinza okubeera nga ngamba nti munaye singa nze nkuba kamu sisobola kuddamu kudda ngulu, naye ogezaako, nendaba nti kale ogezezzaako nkutetenkanyiza biganye, naye nga toyagala, kiba kitegeeza ebintu bino tokyabiwoomerwa. Either sikuwoomeddwa oba nga byo ng'ebintu bye bitakukolera, gw'oli kubeezaawo kubeera ng'ogira bugizimu, kubeera ng'ogusa by'oyagala. N'ekirala omusajja buli omumala ng'okwezina n'asituka n'asiba zupu ye oba n'ayambala empale ze oba n'akwata n'asitukawo n'agenda mu kiyigo agenze nnaaba, omusajja oyo manya mukwano olina wootatuukiridde. Bannange omusajja bw'akuwoomera olumaliriza akukwata n'akuwembejja, n'akugamba obugambo obulungi, kuba aba awulira ayagala akuteeke mu mundu n'enkya mubiddemu ne luli, kuba aba awoomeddwa. Nze omusajja yangambako olumu n'angamba senga nazina emmana y'omuwala nga mpulira saagala kukoma, samudondolo n'akoowa ne mpulira nga nkooye, naye nga mpulira obuwoomi bunnuma. N'angamba wali oliddeko ku mmere ng'ewooma ng'okkusa, naye ng'owulira okyagala kugyeyongera. Y'embeera gye nalimu. So ebiseera ebisinga abasajja waba akuwoomeddwa, kale ne waba takuzzeemu, waakiri mufunawo ka after moment ako n'abeera ng'akuwembejja, kukwatirira, kubuulira obugambo obulungi n'ebisigadde. Naye bw'asitukanga busitusi n'atambula n'agenda mu kiyigo n'anaaba, manya mukwano waliwo ebitatuuse oba ebitatambudde bulungi mu nsonga z'ekisenge. Akalala kwe kubeera nga weegasse ne munno ne mumala okwegatta, omusajja n'asituka bulungi n'agweri n'akwata bulangiti. Ate kyonna abasajja bakikola nnyo, n'akwata bulangiti ne yeebikka, aba tanyumiddwa. Tafudde naye kugamba oba munnange weebale, ye kati agamba neebaze eki.
yonna yonna ebadde tunanga bweyagala tulina kyongamba kwegamba tewali yadde kikulaga nti oba nti kale asiimye kale oba kino oba kale kiriwa awo nno bw'omanyira nti munno tasiimye oba waliwo ebigaanya okugguka naddala mu abakyala abatabaako kye mukola nga babazina n'obeeraawo ng'omugogo bw'omusajja anyumirwe agenda kupimpina kiri ekimuwujja kikkakkane anti aba tanyumiddwa kwagala kubiddamu tabiddamu abo nno bamu ku bubonero bw'olabirako omuntu atanyumiddwa omwagalwa oba musajja oba mukazi nga tanyumiddwa nsonga zakwegatta naawe byebyo nga mwakamaliriza bwe muti ebiseera ebisinga omukwano guba gunyumye olumaliriza akazannyo bwe muti buli omu aba awulira ayagala kubeerako mu kifuba kya munne buli omu awulira ayagala kukwata munne bw'ati amunyweze buli omu awulira ayagala tubeere mu bulangiti yeemu nze naawe naye kaakati omusajja n'akwata essuuka ne yeezinga n'adda eri ono n'asituka n'adda ku bibye buli omu ng'ali ku bibye temunyumirwa eiza mwenna temwagala kumanya oba omukumwe tawooma oba tanyuma kubeera ng'akola ki ng'apimpinibwa emmana munnaye mulina ziwunda abasajja mulina okwefaako akantu kaba katini nnyo omuntu tekamuwoomera kanyiiza ate tekawooma omuntu obeera ng'amutakula obutakuzi ngambye nga katini nnyo sinnagambako akatini ddala akatini mukko waliwo obutegeerekeka nga katini naye nga kagira naye akantu kalinga ka mwana myaka 10 okayingiza mu mukazi nga yenna oluusi yagira dda n'agamba kiki kino kye tuliko olwedde yalwana dda entalo kaakati gwe n'obeera ng'amutaddemu akagalo ka nnaswe talina kyawulira talina kyafiiringa wamma ne gubula nsala so mumekinga sure nti mwefaako mwerabirira afuna ku ddagala ly'amaanyi tobeera musajja luyongoyongo kubeera nga munno omufeebya talina kyakufunamu abeerawo n'agamba bannange omusajja yansala ate n'akabonero akalala kwe kubeera nga mwakamala okwegatta n'omusajja n'asituka n'agenda n'atakubira yadde akasimu kukubuuza nti munnange owange woowe oli otya eyo oba bigenze bitya oba otuuseewa n'atayagala yadde okuddamu okukubira n'agamba galinga agamba badde aluubirwa kyakwebakako aleme kuddamu ako nno keraliikiriza abakyala abasinga n'agamba kale wakiri yandinzizeemu n'anzina oba ogwokubiri kale yandinkubidde essimu kale n'ankyawa bukyayi oluvannyuma kubanga aba ali disappointed ng'eri tebimukoledde ate abasajja eyo nsonga nkulu nnyo naffe abakyala nno twafuuse ekizibu anti bw'agira n'agira nga tebiwoomi kati aba akoma okuwaako ng'akwagaza ki ne bwe mba nze kati amalira bumalizi budde gw'okanya mwegayirira ng'akubuusa myala akufukamiza kwegayiriza kwetottoza naye ng'ebintu tebyali bikuumuufu naddala nga gwe omulundi gwe ogusooka n'omuntu muyina okubeera very 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 careful at least omuntu omuwa ekintu nga kiri elegant kiritegeerekeka asiime nti newe kiba kale tekiri 100% naye ogizeegizeeko oba osenvuddeko byabyo byange temwedala subscribinga likinga no commentinga omukama abankuumire abanjagalire mubeere bulungi temujjanga okwo Yeah.